w'amaaso abamu ku bo bazibe b'amaaso kolo ye yali ensonga enkulu mu politics w'olwo waliwo ebintu bye tulaba bye batalabangako ebituluma tebabimanyi waliwo ekisaawe kye balimu nga bamuzibe tebalaba nga balina okulaba balina okuwulira bakitaffe mu Katonda balina okulaba balina okulya Bannayuganda balina okuzuukuka basobola tuyinza tutya okubuulira enjiri y'enkyukakyuka okuva 2019 okutuuka leero mu 2023 naye ng'omuntu akugamba ene waffe munnange tebabimanyi si bye baliko naye enkuuka ey'olwaleero bazze eggulu ne basulamu oyo ye Munnayuganda ebintu ebimugasa ayinza obutamanya nti bimugasa ebintu ebimuyamba tabiwa nnyo budde naye ate ekintu eky'amasanyu agayita obuyisa ag'olumu bakijjumbira nti Bannayuganda ebbanga ddene babakubidde enduulu nga babagamba bannange ekigenda okutaasa eggwanga Uganda ffeffe nnyini kusooka tuwummuze bye tukola tununule eggwanga lyaffe bangi bavaayo nga bakugamba nti nze nkola mmere ya leero munnange olw'essikoze abaana tebalya ne twebuuza nti bw'onaakola emmere ya leero naye nga kookola konna kagendera mu misolo gavumenti gyetutwalako nga tekirina kikitugasa kinaaba kikugasizaawa mu bivvulu byo mmere ya leero bagirekawo ne batakola era ne babeera nga ebivvulu babikeera bukeezi ate ne baagala babikeesezeemu kubanga bo bakimanyi nti bazze mu ssanyu na binyumo ebyo bo balabira ddala nti bye bibasanyusa baagala okusanyusa obulamu bwabwe olwaleero bakaabe emyaka n'emyaka ekifo ky'okusooka wakiri okunakuwala ennaku nga ziizo ze munaamala nga muli mu nnaku mwerumiya naye nga mulwanyisa dikiteeta abaviire balabira ddala nga bo tebakyagala beerabidde nti bwe munaalwana ne dikiteeta ennaku n'omala ennaku z'onomaze nga tokola naye nga mulwana muvugyewo omuntu oyo ate oyinza okufuna essanyu ery'olubeerera naye bwe kituuka ku bivvulu awo ffenna tuyiikayo era tukeerayo Bannayuganda tututte nnyo ebintu bino ng'ebyokusaagirira okununula eggwanga tukirekedde muntu omu nti kasita ye yavaayo n'asalawo tulwanirira Kyagulanyi tumuleke alwane ebintu bye ndaba yagenda okutwala obuyinza ng'awangudde Kyagulanyi no tali ku nsonga ya kutwala buyinza era si kyekiri mu bwongo bwe kyafa kimu kulaba nga Uganda evudde mu mbeera eno gyefugibwamu olwaleero ngeze mu mikono gya Bannayuganda nga buli muntu alina eddembe lye ng'omuntu kinaamuwa essanyu naye bwe tugamba nti tubirekedde ye anaatununula tubeera tumulekeredde ffe nga tuzza ebyamasanyu ebitatukwatako ebitatugasa naye ng'omuntu akugamba ene waffe munnange tebabimanyi si bye baliko naye enkuuka ey'olwaleero bazze eggulu ne basulamu ekyabadde mu nkuuka olwo olunaku lw'eggulu ng'ogamba oba ya leero n'ogamba oba enkuuka yagenze eti baasuzeeyo n'abakadde bali wali simanyi abakadde abaki simanyi biki bayambadde embugo naye olubayita bannange mujje andi munnange ffe twakaddewa waliwo abantu abalina okulaba nga bukyanga bakula tebalabangako omuntu ayinza okwereddera nga kitaffe mu Katonda obanga nga mukulembeze waaki obanga mukulembeze awo mu Buganda oli Katikkiro naye talaba Buganda bwekaaba talaba kiruma Buganda takiwulira tawulira maziga ga Buganda tawulira abaana nga balaajana tawulira nga Buganda eraajana be abalina okulaba Yesu bye yansisinkana ne balaba eyo bwe twavaayo twajja ne tusoma ku kisibo kya Kristo ekikuumibwa abeebase Bayibuli egamba beebase n'okufuluuta bafuluuta ekyokubiri balina omululu mungi tebakkuta Bayibuli egamba ezo embwa zirina omululu bwe zirya tezikkuta Bayibuli egamba beebase ekirala banoonya amagoba mu buli ango okwetoloola wonna banoonya amagoba kyebavudde baleka ekisibo kya Kristo ensolo z'omu nsiko n'ez'omu kibira ne zijja mu kisibo ne zijjamu endiga za Kristo ne ziriibwa nga beebase
ekyo twakisoma mu Isaaya 5:6 olunyiriro lw'10 paka ku lw'12. Eyo bwe twavaayo twasoma we twagamba nti tuli ku point of no return, no retreat, no surrender. Ne tusoma mu Matayo 2:6 twakijja mu bigambo His Excellency bye yayogera ng'agenze okujjukira omwoyo gw'omugenzi Frank Senteza, n'agamba mu struggle kyonna Mukama kyayagala kyekiba kibeere nga bw'ayagala, naye tukyasobola givaamu. Ne tusoma mu Matayo 2:6 olunyiriro lwa 39 nga Yesu akyogera n'agamba kibeere nga bw'oyagala so singa nze bwe njagala. Ne tugenda ne mu Daniel 3:17-18 nga Shadrach, Meshach ne Abednego bakyogera ne bagamba Katonda waffe ajja tulokola, naye ne bw'anaaba tatulokodde tetugenda kukola ky'oyagala. So awo we tuli tetukyasobola kudda mabega, ne bwakuma omuliro emirundi 7 ne bwagukola atya tetukyayinza kudda mabega okujjako okugenda mu maaso. Olunaku lw'eggulo twasomye Mukama agenda kutereeza Uganda ne Bannayuganda mu Yeremiya essula eya 50 olunyiriri olwa 31 ku lwa 34 n'agamba amanyi eyawamba abaana be abagaanidde. W'amaanyi yeewulira amaanyi, alina amalala n'abaana abagaanidde agaanye okubata, naye nja kwokya ekibuga ekyo kyonna njokye n'abamwetoolodde ne mikwano gye okununulayo abaana bange. So ekigambo kya Katonda gava mazima, ekigambo kya Katonda maanyi, ekigambo kya Katonda tekiriddayo okujjako nga kikoze ekyo ekyakitumwa. So katusabe tugende mu video y'olwaleero ate tuve mu kifo kino. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tukwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Tukwebaziza kubanga otutuusizza ku lunaku luno Mukama. Weebale, tetulina kye tuyinza okukuwa. Abagagga bagufiiriddemu. Guno omwaka gwennyini minisita yagufiiramu nga talwadde, ng'ate alina emmundu ezimukuuma, ate emmundu ze zaamutwala. Guno omwaka gwennyini gwagenderamu omugagga w'ekibuga Kampala eyaliisa Uganda yonna mu COVID nga ffenna tuli batabani b'embu. Aponye nyegamehe naye n'afuwa. Mu kadakiika nti afudde, abadde avuga emmotoka wuli afudde wuli. Ffe Mukama bampala enywera miguwa weetuli. Kale si lwakuba tuli batukuvu nnyo, si lwakuba tusaanidde, naye obikola nga bw'oyagadde. Weebale Mukama. Era tuli wano okuyiga okusoma okuva gy'oli. Tugenda mu kitabo ky'Okuva essula 22 olunyiriro lusooka paka ku lunyiriro lwa 33. Mukama wantu wano waliwo ebintu ebirabika n'ebitalabika. Jangu otusomese ekyandikibwa kino otubulire kye wali otegeeza. Era Mukama ekigambo kyo kibe kiramu akawungeezi ka leero. Naye n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nemu okubeera atasaanira. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda nze nakisabye. Amiina. Leero ngenda kuvaako mangu olw'okweteekateeka, naye katumale okugenda mu kyawandiikibwa kino. Olwaleero ngenda kwogera ku muntu kumuffe abatafunye bwenkanya, njogere ne kwoli akikola ng'akigenderedde obutatuwa bwenkanya. Katonda awalanira ddala obutali bwenkanya, era ne measures yaziteekawo zonna. Katonda tayagala bukumpanya, Katonda tayagala kunyigiriza muntu. Already byonna biri documented, Mukama yabituwa. Ulira Bayibuli bwegamba mu Kuva essula 22. Oba okugobebwa nga tewali muntu. Essula ya 22. Omuntu bw'abbanga ente oba endiga n'amala agitta oba kugitunda, azzangawo ente 5 olw'ente n'endiga 4 olw'endiga. Omubbi bw'alabibwanga ng'asima n'akubibwa n'amala afa,
tewabanga musango gwa musaayi ku lulwe oba enjuba bw'ebanga evuddeyo ku ye wabanga omusango ogw'omusaayi ku lulwe kimugwanidde okuliwa obanga talina kintu atundibwanga olw'okubba kwe kyeyabba bwe kirabikanga mu mukono gwe nga kikyali kiramu oba nte oba ndogoyi oba ndiga azzangawo bbiri. Omuntu bw'aliisanga olusuku oba nnimiro y'emizabibu bw'agirekanga ensolo ye n'erya ku lusuku olw'omuntu omulala aliwanga ku by'olusuku lwe ebisinga ne ku by'ennimiro ye ey'emizabibu ebisinga. Omuliro bwe gwakanga ne gulinnya mu maggwa emitwalo gy'eŋŋano oba eŋŋano ng'ekyamera oba nnimiro ne bimala bisiriira akumanga omuliro talemanga kuliwa. Omuntu bw'ateresanga munne effeeza oba bintu ne bamala babibbira mu nnyumba ye omubbi bw'anaalabikanga aliwanga emirundi ebiri. Omubbi bw'atalabikanga nannyini nnyumba asembereranga Katonda okulaba obanga teyateeka mukono gwe ku bintu bya munne kubanga buli kigambo eky'okwonoona oba olw'ente oba olw'endogoyi oba olw'endiga oba olw'engoye oba olwa buli kibuze omuntu ky'ayogerako nti kye kino ensonga ey'abo bombi ereetwanga eri Katonda. Oli Katonda gw'asaliranga omusango aliwanga emirundi ebiri. Omuntu bw'ateresa kasooka enkomekaawo bw'osoma ekitabo kino ekyokuva essuula 22 ebintu bino biri Uganda. Bayibuli olwaleero jjo nabagamba ne mbagamba amakomera ne UPDF ne poliisi ennyama gye bagenda okulya zente Museveni zabbye mu Northern Uganda ne mu Bakaramojja. Jjo ne bakugamba nti nno amakomera gasaze ente 700 okuwa abasibe. Omwogezi w'amakomera najja n'agamba mbu amakomera galunda. Amalundiro gonna aga gavumenti agaali galunda gonna ettaka mwali wa Banyarwanda eddala Kayindo Tafiire yali eddiza nga minisita wa lands nga minisita wa justice n'alyekomya ne yeewa ebiwandiiko amataka gonna n'agatwala simanyi banzitani ranchos zonna mwazitwala. Amakomera mulundira wamutulage effaamu y'amakomera. Amakomera mulundira w'ente ezebwajjeemu ente 700 ziri mu faamu yawa. Bayibuli egambye omuntu ne bwabbanga ente y'omuntu n'agitwala aliwanga ente 5 mu nte emu. Naye bw'akwatibwanga ng'agiina nga tagisse oba nga tagitunze ng'akyagiina aliwe 2. Naye bw'agitta oba n'agitunda ne bagitola nga tekyasobola kulabika mu nte emu asasulemu ente 5. Mu ndogoyi emu asasulamu endogoyi 5. Naye bw'akwatibwa nayo asasula 2. N'eno yakusatu. Eyo y'engeri Katonda gy'atayagalamu kunyigiriza bantu. Engeri Katonda gye yakola okubonereza abantu abanyigiriza abalala. Bayibuli egambye senga omuntu aliisa emmere yo ente ako ke kakodyo k'Abanyarwanda. Bw'ajja ku kitundu omuntu yaba ayagala ku kitundu kubeeko omuntu omwamuguza kaatano ku 10 miliyoni 15 oba miliyoni 2 yazikuwa takayana. Ayagala omuntu amuguza akabanja awo wakati n'akafuna bwe paba naye n'amala akafuna bwe paba musobola omuwulira nga akafunye bwe paba eno n'abali sente neno n'abali sente bwe muba temwagala munguzeewo. Bayibuli egambye n'okuliisa emmere y'omunno ente omusango ogwo Mukama agukuluvunaana. Kyekino kyembagambye nti bino Museveni bye bakola kati omuntu abikola tebamwegayirira nga ffe bambi Museveni ta abaana bambi Museveni ta abantu bambi Museveni ngwangwangwangwa Museveni abalaalo. No, Bayibuli egamba etya? Bayibuli ekyogerako kyekyo. Bayibuli egambye n'okuliisa emmere y'omuntu oyina okuliwa. Okuliisa emmere yange ate sikuguza kibanja. Bye biri mu Uganda. Omunyarwanda aba ayagala ekintu eki afune watuula abajojo byabeeno n'abeeno. Kyova olaba bakugamba kidda walime bwe yafuna akafo wali emutuwa. Ati kitundu bakiyita batya bannange?
lubaga waggulu awo lubaga gundi awo bayitawo batya Mutundwe Kirinyabigo kasita bafuna bwe bati ne bagula eno ne bagula eno ne bagula mulirwana ne bagula mulirwana ne bagula mulirwana ne bagula mulirwana ne bagula ekyalo ne bagula erosi ne bagula gombolola ne bagula gundi ne bagula kati bayina bajjula kutwala lubaga yenna kubeera waabwe eyo yenkola yaabwe bayibuli yino wane ekigaana kati bayibuli egambye bweti senga omuntu atereka ebintu ew'omuntu n'ekuteresa ebintu ne bibula bw'oba gwe wabibbye oli wa tayimuzi tu bw'oba si gwe wabibbye nga ddala byabulidde mu nnyumba yo nga tewabikutteko kati awo tugenda mu basajja ba Katonda Katonda n'atulamula bw'oba tewabikutteko tovunaanibwa naye bw'oba wabikutteko yuppe awulira obwenkanya amabaati gano gaawa g'ekkalamojja ani yagabbye aliwe eri si bwe bakola obutali bwenkanya obuli mu gavumenti buli kintu kiriko ekibonerezo wabula ffe twabikyusa atubonyaabonya ate gwe twegayirira Bambi Museveni nga 22 ogwokubiri twakyusa chaputa ate erina ebibala ate n'olwale ennaye mmwe kansirike kaninde puroguramu ejja bayibuli egamba mugendenga mu basajja ba Katonda esuubira abasajja ba Katonda okubeera abenkanya abagenda okugamba wire bino ebintu teyabikutteko ajje mu basajja ba Katonda babalamule alayire bakizuule nti ddala nga abasajja ba Katonda bali mu position okukakasa nti ono omuntu teyakikoze naye wulira abasajja ba Katonda be bali mu kukyaza nabbanja eyabba amabaati be bali mu kuteeteera ne supiika eyabba amabaati ne mu basajja ba Katonda teriyo bwenkanya kubanga be batiribiita ne bano ekitiribiito bannange gwe mwana gwe mbadde nkwagala gwe mwana gwani ani Sobi oyo gundi oyo mwana nyalo ow'ekitiribiita yani oyo mwana azanya ne Patulisa yani oyo mwana w'obuviri yani gwe revolution gijje mu comedy yani oyo omwana oyo omulenzi oyo agamba ekitiribiita yani Sobi ja comedy mu revolution bino ebintu tuli mu byaddala Sibi gwe Sibi abasajja ba Katonda abandiga by'obwenkanya be bateetera n'ababbi balina ababbi kugambye tobaawula ku nabbanja tobaawula ku supiika naye nga bayibuli ekimanyi bulungi babba amabaati g'abantu babbi omusimbi ogutayinaayina babbi ettaka ly'abantu babuzizawo naye olaba Mukama agaba fayini olaba Mukama alagira ebintu bino ku bintu bino ku nte ku ndogoyi kuki naye ate ku mwana w'omuntu bayibuli egambye omuntu yenna wano bayibuli yali egamba yagamba bweti oli bwe bamukwatira mu Sobi ye bwe mumukwata nga bba ye be mumutte Sobi ye bannange ye bwe mukwata nga bbawo wennyini ku siini oyo ye mumubanga ne mumutta omusaayi ogwo tegulibeera ku bulamu bwamu olwaleero nenkwata Kamuseveni nenkafumita ebiso nenkafumita kati nsobola okukafumita kati essaawa zino omusaayi ogwo tegumbeerako nga nyimiridde mu kuva wano bwe ngenda mu kkooti mpoleza wano kubanga akwatiddwa n'ebibbe abbye eggwanga azize eggwanga emabega atubbye nabba n'abantu nabba ettaka nabba abantu nabba ebisolo nabba biki akobeka kwata nenkafumita ebiti ennyuma mba siina musango bayibuli bwegamba oyo ye agendanga bw'atyo n'obubbi bwe